biki ebituukiddwako mu kisaawe ky'abakozi na biki ebikyalemye. Okwennyamira kwaffe nga National Economic Empowerment Dialogue NED ng'ate obuvunaanyizibwa bwaffe kwogera ku byanfuna ng'era abakozi ensonga zaabwe zikwatagana na misaala naki kye bateeka mu nsawo bwe buno. Ensonga zino zoogeddwako ebbanga ddene, ebizibu ebiri mu field y'abakozi bingi ne gavumenti yaffe efuuse kyesirikidde, teyagala biddamu, teyagala byanukula. Abakozi mu Uganda bakolera mu kunyigirizibwa. Ekisooka, ebiwandiiko ebituweebwa UBOS lipooti gye baakola mu mwaka ogwa 2022 biraga nti ebitundu 41% be bantu abaamala okusoma nga naye tebalina mirimu. Ebitundu 41% baamala okusoma tebalina mirimu. Kitegeeza tebasoma, tebalina mirimu, ate toyinza kugamba nti balina kye balimu oba balina obukugu bwe bali mu kubongerako. Mu kukigonzagonza ezo zibeera 9.3 obw'abavubuka, kubanga ekitundu ekyo eky'1.9 bali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3. Abasinga obungi wano gy'emyaka mwe muli. Kyennyamiza nnyo ku Uganda eggwanga etto nga population yaffe ebitundu 65 ku buli 100 bavubuka, bwe tuba nga kwebyo ebitundu 65 ku buli 100 41 ku buli 100 tebalina mirimu. Kitegeeza eggwanga lino liri mu katyabaga. Bwe tutanoonya mangu ddagala ligenda kujjawo kino, Uganda teyina future. Ekisooka, abantu bano bonna bakolera mu kunyigirizibwa okutagambika. Abantu bano basasulwa omusaala ogutategeerekeka. Abantu bano bali exploited, banyuunyuntibwa. N'abamu kumpi bakolera bwereere. Nja bategeeza ekyekisinga okwennyamiza. Mu Uganda wano 4 ku buli 100 ku baana abali mu ggwanga, that is abali wakati w'emyaka 5 n'emyaka 17, bakakibwa okukola emirimu nga tebanneetuuka, kye tuyita child labor. Bano ng'ojja basanga mu birombe by'amayinja, abamu bali ku street beeyiiya. Eggwanga lino gavumenti yaffe esobola ku employinga abantu batono nnyo. Ndowooza mu employment sector gavumenti employinga abantu 25% of the total population. Kitegeeza bw'oba gavumenti osobola ku employinga abantu bangi, lwana oteekewo embeera esobozesa abantu okutandikawo emirimu. Embeera y'ensi nga yeeyongera okulinnya, cost of living, tosobola kubeera ng'ate abantu obasasula buswazi. Tulina okwogera ku nsasula y'abantu. Ekisooka, buli lwe tulemwa okutereeza eby'abakozi, ensasula y'abakozi, tuba tugenda kufuna ekizibu nti eggwanga lino terigenda kukula. Bwe tutalwana kutereeza mbeera y'abakozi, kireeta obunkenke mu by'obufuzi, kubanga abantu baba tebalina kye bakola, bwe batakola tebalina kyakulya, bwe batakola tebajja kulabirira amaka gaabwe, baana baabwe n'abantu baabwe abalala. Ebyobufuzi bibeera mu kuyuuga. Labor unions ziba zeekalakaasa buli kaseera. Abakozi bangi bakolera ku mirimu nga ne be balina okwambala nga bakola tebabifuna. Bw'ogenda mu construction industry, bw'ogenda mu production industries zonna ezo ezikola ebintu eby'enjawulo, ezimu ne bye zikozesa bya butwa, naye abantu baffe tebalina protective gears. Bakolera mu mbeera embi ennyo. Naye kisinga okwennyamiza era industries ne zisinga bazikoleramu bagwira abatagambibwako. Kiwalirizza abantu baffe okuddukira mu Buwarabu. Bambi nga balowooza eyo gye banaafunako obuweerero. Mu Buwarabu n'ensi endala n'okusinga obungi Buwarabu. Kino kiddidde abantu baffe ne bafuuka baddu mu nsi eyo gye bagenda. Ate nga abantu bano abafuluma ekisinga okwennyamiza, bonna tubataddemu ssente ne basoma. Abazadde batunze ebibanja okuweerera abaana. Ekyo kitegeeza tufiirwa ttiimu y'abantu esobola okukulaakulanya eggwanga, ne badduka eggwanga ne bagenda bakulaakulanya ensi endala. Newankubadde nga tufuba okukubiriza okuzimba amakolero, naye tetusobola kubeera n'amakolero
ng'abantu baffe tubasasula bubi, abantu baffe nga bakolera mu mbeera embi, ate era tetusobola kubeera n'amakolero ng'amakolero gano agasinga obungi gabagwira. Bino bye bireese abantu okugenda mu bikolwa ebitanyuma, abantu bagenze mu gayisayisa agatategeerekeka, era olw'okuba wano tewali mirimu, olw'okuba ng'ensasula mbi, olw'okuba nti n'embeera mu bakolera mbi, tufunye kye bayita human trafficking ne child trafficking. Abantu bayita mu mikwesesa okudduka. N'ekibuuzo kyaffe kiri nti kyekyo ekifudde Uganda okuba nti kibambulira eri bannansi ffe bannayuganda, ate ne kifuula nti ate Uganda nnungi ennyo eri abagwira. Gavumenti lwaki eddidde embeera n'ezifuula nzibu ennyo eri bannansi batuuke okudduka ensi yaabwe, ng'ate bba abagwira buli lunaku tuyingiza bangi? Waliwo ekibuuzo kinene, tutereeze embeera y'ebyenfuna. Ffe ng'abaniidi, kuno kwe kusaba kwaffe. Tulowooza kya bulabe nnyo omukulembeze okuddira bannansi n'abasubjectinga ku musaala omutono nga yeekwasa nti buli lw'anaayiteekawo gye tuyita minimum wage bill mbu bainvesita tebagenda kujja. Ffe abaniidi tugamba obudde butuuse tuteekewo etteeka minimum wage act. Naye buli lwe tubuuza Mwami Museveni we tumugamba ensonga eno agamba mbu bw'anaaleeta minimum wage act kijja kutiisa bainvesita okujja mu ggwanga. Mwami Museveni abakulonda bainvesita oba bannayuganda be bakulonda? Okolera bainvesita oba okolera bannayuganda? Obudde butuuse weekube mu mutima. Obudde butuuse era tulowooze okuteekawo etteeka lye tuyita Profit Repatriation Act. Abantu bonna abajja wano okusigawo ensimbi, amagoba ge bafuna bagaddusa buddusa ne bakulaakulanya ewaabwe. Eriziyiza abasiga wano ensimbi okutwala amagoba gonna ne baleka ensi yaffe nga nkalu, kubanga n'ensi endala bwe zikola, lwaki ffe tufuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi? Era ng'abaniidi tulina enteekateeka okulaba nti twongeza bajeti y'ebyobulimi, bajeti y'ebyobulambuzi, kubanga bino bye bitundu, zino ze sectors eziyinza okwemployinga abantu abangi. Ekitwenyamiza nti buli lwe twogera ku kwongeza bajeti y'ebyobulimi, Mwami Museveni kino kyamulemu okukkiriziganya nakyo n'okutegeera. Wabula ye kyasinga okukola buli lunaku mu Parliament, kumpi buli myezi 3 aleeta supplementary nga ye ezigula obutungulu, ezigula ennyaanya, n'ezimugulira amajaani awaka nga ye zikendedde. Kati simanyi oba bba abakozi abakola abalowoozaako ki. Era ekirala ng'abaniidi tuteesa nti tujja kuyamba nnyo bannamakolero bannansi. Ekigendererwa kyaffe kusooka kusitula munnansi, okwempalinga munnansi, nga tumuwa obusobozi bwonna obutandikawo amakolero asobole okuwa bannansi banne emirimu. Era tukubiriza buli kukwata bannaddiini, abakulembeze okuba nti tuteekawo minimum wage act, tuteekawo Profit Repatriation Act, okuba nti abakozi beenyumiriza mirimu gyabwe gye bakola. Naye katutegeeza Mwami Museveni enteekateeka z'olina ng'okuteekawo betting, ko betting zonna eziri mu ggwanga gavumenti yeziwa license, tezijja kumala kuwa bantu mirimu. Ne gavumenti egaba license nga buli kasonda ka Uganda waliwo betting company, nakyo si kirungi, kubanga ekisooka baziŋŋamya obwongo bw'abantu, ekyokubiri betting zino zinyuunyuusa akasente n'akatono abantu ke bandibadde nako ne zikatwala. N'olw'ensonga eyo gavumenti ya Mwami Museveni abavubuka bwe bw'onoobamalira mu betting, twongera okufiirwa ng'eggwanga, ebyenfuna bifa, buli kimu kyonooneka. Kale nga tukuza olunaku luno ku Lwokusatu luno nga lumu, twefumiitirize ku luno lwokka. Mwami Museveni kikole ng'atagenderedde, okkirize oyise minimum wage act, bannansi balekerawo okunyuunyuntibwa ate babeere nga bakolera mu mbeera eyesimisa. Mwebale nnyo.